الغفلة وبغياvu سهو يعتري الإنسان ebaawo embeera ey'obwerabize etera okutuuka ku muntu naabanga yeerabira okukola biki byateekeddwa okukola, noobanga weerabira byoteekeddwa okukola noobanga tobikola. abamu ne batunyonnyola nti alghafula mutabaatu nafs ala ma tashtahi, kyetuyita obugayaavu kwe kubanga ogoberera omwoyo gwo buli kyegwetaaga, buli kyekukusaba nobanga oguwuliriza. ekyo kiyingira mu alghafula. emyoyo gyaffe gino ebiseera ebisinga nga Allah bwatutegeeza nti inna nafsa la ammaratun bisu, emyoyo gy'omuddu oba omwoyo gwo ebiseera ebisinga gukulagira kukola bikyamu. illa ma rahima rabbi, okujjako nga Allah akusaasidde ennyo. omwoyo gwetaaga ebintu bingi. kati omuntu omuzuukufu, omuntu ataliimu bugafula bugayaavu, waliwo ebimu ng'olina okuwakanya omwoyo gwo n'ogugamba yadde kino okyagala nnyo naye sijja kukikola olw'ensonga nti kinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. omwoyo gwaffe guno kyekintu ekisinga okuba ekyobulabe ennyo okusinga ne sheitaani gy'oli. omulaba asinga okuba omuzibu gw'olina era gw'otamanyi gwe mwoyo gwo. era abasinga obungi tugenda kubanga twevuma emyoyo gyaffe yawma alqiyama. lwaki saagujemera? ye mulabe Allah gwe yakussaamu gw'otambula naye, era teri atuula mu kifo kino okujjako nga mu bigambo byakulembeza wa na'udhu bika min shururi anfusina. Allah tukusaba otuwonye obubi bw'emyoyo gyaffe. ye mulaba asinga okuba omuzibu kubanga kizibu omumanya nti mulabewo. nabwe kityo buli lwogoberera omwoyo gwo kyegukusaba n'otambulira emabega w'obwagazi bw'omwoyo gwo, ofundikira otomedde, ofundikira ogenda kwejjusa yawma alqiyama. nabwe kityo kyebayita alghafula mutabaatu nafs ala ma tashtahi, bwe buli kimu n'obanga omwoyo gwe kyegukusaba okigoberera. omwoyo gwagala riba, omwoyo gwagala obwenzi, omwoyo gwagala okulimba, omwoyo gwagala okukola buli haramu yenna, naye gwe ogufuga n'ogala nedda kino tojja kukikola, nedda yadde okinsabye sijja kukikola. omwoyo gwo ye mulabe wasookera ddala okuba omutawaana. alghafula ghaibatu shay an baali al insan, kyetuyita ghafula kyekintu okubanga kikuva mu birowoozo byo naye ng'obadde oteekeddwa okubanga okijjukira. alghafula an shay nisiyanu, abamu ne bagamba nti kibayita ghafula kwe kwerabira ekintu, wa ihmaaluhu, n'obutafaayo ku kyo naye ng'ate kya mugaso gy'oli. kakati obugayavu bwe twagala okwogerako bungi, naye sanatahaddath an alghafla an ibadati llah wa liqaihi subhanahu wa ta'ala. tugenda kuba twogera ku bugayavu bwe tukola mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, n'obugayavu bwe tuba nabwo mu mbeera ey'okwerabira okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. min madhahiri alghafla, ku bimu ku bifaananyi ebiraga obugayavu bwe tuba nabwo nga ffe abantu, Allah nga abutunnyonnyola era nga abutulaga. alghafla an ayati llah, wallahi tutambulira mu nsi ya Allah n'abalaga obubonero bungi obubazuukusa mutegeere Allah wammwe subhanahu wa ta'ala, naye obubonero bwonna mubuyitako buyisi. ebira ghafula bwa bugayavu
obubonero Allah bwakulagako mu nsi obulaga obuyinza bwe obulaga amaanyi ge bungi nnyo, naye buli lwokayitako nga tolina kyoyizeemu obeera mu bantu abagayaafu. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti wa inna kathiran minan nas an ayatina laghafirun. Enamba nene mu bantu ku bubonero bwaffe bagayaafu. Obubonero Allah bwatulagako obulazi mu nsi obulaga obuyinza bwa Allah bungi, naye bwonna tukola ki? Bwonna tubuyitako buyisi nga tetufumiitiriza, tolowoozezza. Buli lwoyita kabonero konna akalaga obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala yahtaju minka ila tafakkur la yataammalu wala yatafakkar. Tofumiitiriza, tolowooza ku bubonero obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwakulaze, obulaga obuyinza bwe, obulaga obwomu bwe Allah subhanahu wa ta'ala. Nga bwayogera ku bantu abo era naga nti waka ayyin min ayatin fi samawati wal ard yamurruna alayha wa hum anha mu'ridun. Allah akugamba nti bumeka ku bubonero bwaffe bwe muyitako, bwe mulaba ku ggulu ne mu nsi mwe mutambulira, nga yamurruna alayha, obuyitako buyisinga kintu ekiri awo kiteekeddwa okubaawo. Allah byazza atulaga mu nsi muno, gwe kennyini osobola okwetunuulira n'okakasa nti mu butuufu Allah gyali nteekeddwa okusinza Allah. Gwe kennyini yatuuka n'obbaga nti wa fi anfusikum afala tubsirun. Ne gwe bw'otuula wali ne weetunulamu, tolina maaso tolaba, weetaaga bujulizi ki obusobola okubanga bukuteekateeka nti odda wa Allah? Mathalan, oba tujja kireeta mu maaso keeyo insha Allahu ta'ala. Nabwe kityo buli lwe mubanga temufuddeeyo kutunda mu kirabo ya Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'ani, ayati, ahadisi za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mufundikira mugenda kusanga obuzibu. Wa idha tutla alaihim ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'aha. Bakusomera aya za Qur'an ne bazikusomera misana kiro, Allah ganti ka'an lam yasma'aha, naye naabanga ataziwulidde. Ka'anna fi udhunayhi waqra, mu matu ge alinga ataddemu ki? Allah ganti fabashiruhu bi'adhabin alim, oyo atatufumiitiriza mateeka gange musanyuse n'ekibonezo ekiruma. Alghafla an ibadatillah, obugayaavu obutujjira mu kusinza Allah waffe. Nojja olaba omuntu nga hayatuhu, obulamu bwe bwonna wallahi bumulaga nti alowooza nti wano wakubaawo ebbanga lyonna. Obulamu bwe bwonna akolerera obulamu buno obw'ensi, n'atajjukira nti essaawa yonna omukowooza ajja kukukowoola. Okuwa ekyokulabirako, katuli mwezi ogwa Ramadhan ogw'ekitiibwa, tusaba Allah tusaasire atusobozesa okuba nga tugusiiba imaanan wa ihtisaaba. Osiiba Ramadhan eno nojja weegayaalirira mu ibadaati ezimu n'ogamba nkyayinayo kyansi ya Ramadhan endala ejja. Ffenna abasinga obungi tuyina ebirowoozo nti Ramadhan ejja kukola ki? Ejja tusangawo. Ate kye kinaaba kinzijawo, nkyali mulamu. Allah naaba nga akuwadde Ramadhan eno, naaba nga akuwadde omukisa, Ramadhan n'agikuwa, eri omwaka guli yagikuwa naye n'agikuwadde, naye n'osigala nga layiri toyimirira mu Ramadhan, tovunayo kadde kasoma Qur'an, oli mugayaavu, osuubira nti olinayo akadde akalala kagenda okukola ibaada, olinayo akadde akalala kagenda okubanga osiiba ebisiibo ebirala. Buli lwoba n'embeera efaanana bwetyo, wallahi oba oli mughafula, weerimba.
obugayavu. Nabwekityo waqad tawaada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yassaawo ekibonerezo nakisuubiza abo bonna abeekuluntaza mu kukola ibaada. bw'obanga weekuluntaza mu kukola ibaada oli mu mitawaana. Allah ga nti inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. abo bonna abeekuluntaza mu kunsinza mbakakasa sayadkhuluna jahannam, bagenda kuyingizibwa ki? Dakhirin, nga baswavu. bajja kuyingira omuliro nga baswavu. kivala abasahaba ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi teri kyabakabyanga mu duniya mu. abamu batuukanga n'okugamba nti wallahi Allah ogenda kunzijulula naye ngenda kusubwa mukabadatu layl, ngenda kusubwa okuyimirirako ekiro, okulwanagana n'obudde obw'ekiro. gwe salatu tarawihi gyolabanga eya bulijjo, wallahi bali bagikabira, ya Allah ogenda kunzijulula naye layiri egenda kumpitako. akakisaako n'abasikalina wa hawajiru nahar, okuluma ku nyonta, okuluma ku njala, ebyo byonna byonna ngenda bisubwa. ana wa ant, nze naawe embeera bwe betutuuseeko kike tusuubira okubanga twejjusa mu nsi ya Allah. emaali yange gyenkoze yonna Allah ngenda gisubwa, sigyeyagaliddeenuuko. ennyumba yange sigisuzeemuuko. ebintu byonna byembadde nkola sinamu engeri gyonna gyembigabanyemu. gwe byeweegomba. abaakukulembera abalungi wallahi kanu yabkuun, nga bakaaba. nabaga mu duniya byetwegombamu ibadat. ngera we yali enkola ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yagamba basahaba ridwanullahi alaihim, olunaku lumu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajja mu basahaba asanga Umar yenanga ekiwempe kimunyize, abadde base ku kiwempe. najja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam, ajja eri basahaba. Umar amugamba nti ya Rasulallah, Kisra wa Kaisar, bakabaka ba Kisra ba Kaisar basula ku buliri. abantu ab'edduniya batalina ne kye bali mu maaso ga Allah. laba ekiwempe bwe kikoze omubaka wa Allah, laba ekiwempe bwe kikoze. yabagamba sallallahu alaihi wasallam, addamu Umar, yamugamba nti maali wali duniya ya Umar, nze nsinjagazaaki omusajja wattu. maali wali duniya illa karajulin, ze ninga bwolaba omuntu abadde omutambuze akasana ne kamuyitirirako, fastadalla tahta shajara, nafunayo omuti nakolaki, nawummuliramu. nze ntudde mu kisiikirize saawa yonna ngenda wano, si wange senatuuka. naye wallahi Kisra yagenda, ne Kaisaru yagenda, ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda, bonna bali kyekimu. obuliri bwabwe bumu. la ilaha illa Allah. ya akhi la taghfal, tewegayalirira, tewesaasira. bweba ibaada nga kaseera kakusinza Allah kaweeyo. waliwo abantu Allah subhanahu wa ta'ala nga baba bamaze okujja Allah nga akujjuludde mu bulamu buno obw'ensi, nga weekolerera. bwe bakussa mu kaburi tojja kumanya nti bino ebiyinja binyiga. bano abakulaba abakutaddeyo be balaba nti omuddu nga tumutadde mu gayinja, omuddu nga tumutadde mu kifo ng'enkuba etonnya, laba amazzi gajjudde wansi, nga tumuziise bubi. wallahi bo balaba oli mu mbeera eyo, naye ng'ewa Allah siwooli. ewa Allah akowoola eddoboozi obanga obadde mukozi wa birungi, oyanukudde ebibuuzo byonna biweddeyo. Allah agamba nti
an sadaqa abdi ebibuuzo abyanukudde ayogedde mazima omuddu wange bino bye mba mukolera fa afrishu lahu firashan min aljanna mumuleetere firash obuliri nga bwamujjana fi qabri Allah ganti mumuleetere obuliri nga bwamujjana gwe nno okyali ku buliri buno obw'edduniya oli mu bitanda bino byosulamu omufaliso ne gukunyiga n'owulira nga omugongo gulwadde lwa kitanda kyosulako naye bakugamba nti mumuleetere ebyalyo byamujjana fa afrishu lahu firashan min aljanna ebyo olina okukolerera yali oba Omar bin Abdulaziz rahimahullahu taala eyazuukukanga mu budde obwekiro okusaala layiri yasookanga nayingira mu buliri yeebakeko ne bwe yatuukanga mu buliri naga nti ya firashi ma alyanuki buliri gwe ng'ogonda naye firashu ljannatu alyan ebyaliriro by'omujjana byebisinga okukola ki okugonda nazuukuka mu buliri naga kankolerera ebiri bino seetaaga bebo abategeka ekifo ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti Allah agenda nti fa afrishu lahu firasha min aljanna mumwalirire ebyaliriro by'omujjana gwe wallahi balabanga abakuziise mu bizzi balabanga abakuziise mu bitooke eyo mu kibira naye nga gwe obulamu bw'olimu gwe ne Allah ogw'obumanyi Allah nagamba nti waftahu lahu baban min aljanna mumuggulire omulyawo gw'ejjana muddu wange ali awo wansi fayatihi min rawhiha natandika okufuna obuwoowo natandika okufuna buli kyonna ekiri mu jjana olw'essanyu eringi ku saawa eyaga nti rabbi aqimi saa Allah yimirizaawo enkomerero rabbi aqimi saa yimirizaawo enkomerero kubanga gyalaga watangaavu wabilaks waliwo omulala nga ye gyalaga wallahi si watangaavu naye ekitulemesa okufuna ebirungi ebyo byonna okuva mu ntaana zaffe okutuusa lutusinkana Allah subhanahu wa ta'ala alghafla tugenda kwevuma nnyo alghafla wallahi tugenda kwevuma obugayaavu wallahi ne baziina nowuli omwazinga Allahu akbar nosigala nga otudde ku dduuka olowooza kyekikutuuziza ku dduuka kyekikutuuziza mu ntebe y'owaka ng'owulidde omwazinya akutegeezezza nti Allahu akbar abakugamba nti Allah munene okusinga byoliko situka bwoba oli mugezi situka nakiddamu omulundi ogwokubiri bwamala nakugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wallahi nosigala nga era okyatudde ya akhi ghafla shaitani yekulimba akujjukiza shahada yo yensonga lwaki omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akugamba nti bwowuliranga omwazinye nga ayaziina ddamu byayogera bwoba olimu akafumiitiriza akalowooza ddamu oddemu weerumirize naawe ogambe nti ashhadu an la ilaha illa Allah addamu agamba nti ashhadu anna muhammada rasulullah naawe noddamu nti ashhadu anna muhammada rasulullah naye wallahi nosigala nga oli mbuliri kyekikutawaanya buzibu ki wallahi ghafla bugayaavu nakugamba nti hayya ala salah hayya ala alfalah bweba sola yakumakya naga nti assalatu khairun min annawm الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
n'osigala ng'okyali ku mulimu. Wuliriza nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, omukyala ayitibwa Aisha radiyallahu ta'ala anha atunyumiza ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yuhaddithuna wa nuhaddithu. Twatulanga n'omubaka n'atunyumizanga naffe tukola ki? Tumunyumiza. N'atusesanga naffe tumusesa. Naye wakana idha sami'a an-nida, omubaka bwe yawuliranga ekigambo Allahu akbar Allahu akbar, Aisha agamba ki? Qama ka'annahu la ya'rifuna. Wallahi ng'asitukiramu ng'alinga atatumanyina. Awulidde waliwo gwe bakowodde, asitukiramu ng'alinga atannanyumyako naffe. Nze naawe bwe tuli, oba omala kulinda iqama, omazinyika amala okukima essala, n'otuuka ekiseera noga nti nedda kamala okusalako era akeesooka, nja kgenda kulakaawo esembayo nsobole okufuna jamaa. Ya miskiin, wallahi teri kikutuuzizaawo okujjako al-ghafla. Kirwadde kya bugayaafu, kirwadde kya bugayaafu. Abamu nejjama neggwako n'ogamba nja kusaala bwomu. Abamu imaamu alwawo oyagala bwangu. Tunuulira obulamu bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunuulira obulamu bwe sallallahu alaihi wasallam. Ibadat la yataakharu anha, kasita kuba mulimu nga kukola ibada wallahi nga tagayala. Min Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga naga nti fawailu lilmusallin, okubonaabona n'okuzikirira kuli eri abo abasaaze abaliwa alladhina hum an salatihim sahun. Esula mugisoma buli lunaku noma kikyetegeeza. Allah bayogerako wano basaaze basiraamu, naye musaaze naye nga alina ekirwadde kya al-ghafla, yalumbibwa ekirwadde ky'obugayaavu. alladhina hum an salatihim sahun ay ghafirun. Omuntu n'ojja okusaala naye ng'oli mugayaavu, n'oyimya mu ssala ng'oli mugayaavu, kirwadde kyakulumba dda, kyakusensera dda. Allah bali ayogera ku bannanfuusi, ayogera ku bannanfuusi, yagamba nti wala ya'tuuna as-salata illa wahum kusaala. Abannanfuusi tebajja eri swala okujjako nga bagayaavu, bagayaavu, bagayaavu. Nabwe kityo al-ghafla an al-mawti wa dar al-akhirah, ekirwadde ky'obugayaavu ku nsonga ekwatagana n'okufa ne ku nkomerero, ennyumba ey'oku nkomerero. Ziwaddeyo abadde opadde paka kuttama. Al-ghafla ya ikhwan, fal-ghafla tunsi al-abdi rabbah. Wallahi obugayaavu bukwerabiza Allah wa akhiratah, ne bukwerabiza enkomerero yo. Wataj'alhu muta'alliqa bidunyah, obugayaavu bukufuula okubanga wallahi wenna obulamu bwonna tata'allaqu bidunya, bwonna obulamu bwo bulikoosi. Mu'ridan 'anil akhirah, akhira ejja luvannyuma. La yatadhakkaru al-maut wa la yasta'iddu li yawmi al-hashr. Teweteekerateekera kufa, teweteekerateekera lunaku lwa kuzuukira kudda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta al-ghafil, omuntu omugayaavu, hatta idha nazala bihi al-maut tamanna al-'awda, okufa bwe kuba kutuuse ku ssaawa eyo weegomba kudda ku nsi. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt, mukama wange nkusaba onzizeeyo ku nsi. La'alli a'malu salihan,
nyinza okukolayo ebirungi nenongoosa obugayavu bwe nakola luli nkukakasa Allah sigenda buddamu la'alli a'malu saliha nkukakasa Allah sigenda kuddayo kuleka salatu jamaa la'alli a'malu saliha nkukakasa Allah sigenda kuddamu kuleka kusaddaka la'alli a'malu saliha nkukakasa Allah ngenda kweyisa bulungi eri bantu bannange la'alli a'malu saliha nkukakasa Allah teri kalimu konna kajja kumpitako kalla olimba sibabiri innaha kalimatun huwa qailuha ebigambo yogera buyogeri naye nga gyolaga wa min waraihim barzakhun eri gye bakussa eri yejjiji ddene nnyo ejjiji eno terikusobozesa kudda eno nga bw'otakyasobola kudda mu lubuto lwa maama wo kitegerekeka tosobola nakiri nakyo Allah akugamba nti tokyalina kyansi ate eddamu ebyo tudda mu maaso tetuddawa netudda mabega naye nga tonnatuuka ku ssaawa eyo yakusaba ebyo yakwegomba ebyo wallahi wandibadde weteekateeka togayalira ibada subhanallah bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala baba ne chance bo Allah baba agenda bajjulula abatumira malak al-maut malakul maut asooka kujja gye bali nakubuuza oli mweteefuteefu tugenda oba tonnaba okyetaaga tukwongeremu babibuuza bannabbi bonna ebyafaayo bimanyikiddwa sijja biyingiramu nnyo Musa baamutuukirira Musa alayhi salam yakuba malakul maut ekikundi biki byogerako gwe akuyakufa yamukuba ekikundi namugjamu eriiso naddayo eri Allah namugamba nti omusajja ankubye kitegerekeka bafuna chance zogera nabo ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nyini bamutuukirira olaba oti osigala wano ogenda yagamba sallallahu alaihi wasallam ila ar-rafiq al-a'la ila ar-rafiq al-a'la sazeewo ngende sinkane mukwano gwange wa waggulu Allah kangende musinkane Allah ila ar-rafiq al-a'la Aisha yaliwo nagamba wa alimtu kusawe benawulira nga akyogera nemmanya nti onasazeewo okubanga atwabulira atutadde era bwe yakyogera agamba Aisha radiyallahu ta'ala anha famalat yaduhu sallallahu alayhi wasallam mandi awo ngenda okulanga omukono gwa nabbi koze eki mukono nga gugudde ye yali enkobere ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam malakul maut mubuuza eyo chance nze naawe tetugirina kale singa ebaddewo Allah nakubuuza musiraamu gwatudde wano mu maaso essaawa oli mweteefuteefu tugende nze naawe kiki tuddamu wangi abatudde wano fenna singa baba batubuuzizza oli mweteefuteefu tokyalina kyoyongerako oba yali mumanyishi neerabidde erinnya lye yagamba nti nze malakul maut ne bwejja kati siina kyenyongerako buli kimu nkikoze siina kipe kyeŋŋamba nti Allah nyongeramu male okumaliriza kano saakakola buli kimu nkikoze wonna wajjira ndi mweteefuteefu singa bakitubuuza oli mweteefuteefu okgenda twayibu tonnaba oyagala tukuweemu bbanga ki assalamu alaikum bakikubuuzizza bakwongeremu bbanga ki musiraamu kam tatamanna wegomba bbanga ki tukoye olunaku mwezi mwaka 10 obitegedde kiki oyagala abasinga muyinza okusaba 10 naye n'10 lutuuka n'10 likola ki Nuhu yawangala emeka nabbi Nuhu yawangala emyaka emeka 10 n'okusingawo
naye era lwakola ki? waliwo omu ku bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala eyasaba Allah namugaa nti nyongerayo okoku bandi nyongeddeyo, namugamba kamu kwongereyo ki? naga ekikulu banyongereyo. namugaa genda okwate ku bwoya bwaki ente ogimanyuleko obwoya obunaddira mu mikono gyo bwe bwangaze bajja okuwa. nabuuza thumma maatha, nekyo ekiddako almautu, enkomerero yabyo nakola ki? naga nti khalas kangende. bwebanga enkomerero era kola ki? alghafla ya ikhwan, obugayavu butuleetera ebizibu bingi nnyo mu bulamu bwaffe. la'alli a'malu salihan fima, kati Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kibuuzo gwe kyebuuze ti Allah naali agadde onyongere mu kino nongose mu kino nakiri nakiri, kati kyoba olongoosa kati kyoba olongoosa kati kyolaba nga olinamu obugayavu weetereeze olongoose. wajaat sakaratu lmauti bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid wanufikha fi ssur dhalika yaumu lwaid wajaat kullu nafsin maaha saiqun wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak fabasaruka alyawma hadid. aya zino zikwetagisoddeyo ku suratu Qaf, naye Allah subhanahu wa ta'ala anyumya nti wajaat sakaratu lmaut, obukaawo bwokufa bujja eri omuddu. naye Allah ga nti dhalika ma kunta minhu tahid, embeera gyobadde otera okudduka gezaako okulaba nti odduka okufa. wanufikha fi ssur dhalika yaumu lwaid, olunaku lwabasuubizibwa. naye Allah ga nti waliwo olunaku nti wajaat kullu nafsin, buli mwoyo gugenda kubanga gujja nga gulina ago kulembedde ago kutte wa shahid n'omujulisi. waliwo akulembedde saiq yakukutteka kutwala mu maaso ga Allah, wa shahid n'omuki. bw'otuuka wali nga bagga nti laqad kunta fi ghaflati, wali mu bugayaavu bw'olunaku luno, miskini wagayaala. fakashafna anka ghita'ak, tukugjeeko ekifo ekikubadde ku maaso. fabasaruka alyawma hadid, olwaleero amaaso go mwogi, olabira ddala buli ekigenda mu maaso. fakashafna anka ghita'ak kunta ghafiran hadha, badde mugayavu mu mbeera eno. mashghulan anhu bimataa'i dunya zail, wallahi obadde otawaana na duniya eggwawo etali ya lubeerera. fakashafna anka ghita'ak